olunaku olwaleero okutuusa akawungezi k'olwaleero kulirakisinze n'ogamba kaninde programu eno ey'emmwanyi nyongere okuyiga nga bulijjo nze omuweereza wo Wahida Nampima Lubwama ndowooza ke kadde kennyini akatuufu bwe zikoona 12 tubeera mu kirime eky'emmwanyi. Mwaka tuli mu mupya era ndowooza gwe abaddala programu eno omwaka oguwedde nkakasa nti mu guno omupya naawe olinawo ekyenjawulo ky'ogenda okuleeta oba oli awo naawe tukukyalireko ate abalala abatannaba kugula idea eno babe nga bakuyigirako. Mukwano gwange sabbiiti ewedde twali ku Zigoti Coffee wano Emityana ne tubako bingi bye tuyiga ne tulaba nassar operator n'atuwa amagezi omu ku ssentebe w'ekibiina ekyo n'atuwa amagezi batandika batya kyensuubira nti kyakuyiga kyamaanyi eri ggwe muganda nga agenda mu maaso n'okufolowinga byonna bye tukola. Kakati nakusuubiza nti tukyali ne bannaffe abo babe nga batubuulira omuntu atandika atya paka lwatuuka okuyimirira yekka n'ayimirirawo ng'ali ku kirime kino eky'emmwanyi. Nakugamba tujja kubaako n'omukyala Rose Nakayenga Kato omu ku batandisi b'ekitongole kino, omukyala akuliridde mu myaka kyokka kyasinga okutegeera mu bulamu bwe ekirime eky'emmwanyi kubanga kimugaggawaza si ye yekka n'awa n'abantu emirimu abasoba mu 100 bangi ba outgrowers, ayina abakozi, ayina ki atambudde amawanga ag'enjawulo ng'anoonya obutale ku kirime kino eky'emmwanyi. Bakolaganye nnyo ne UCDA, ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku ddimu ly'okukulaakulanya emmwanyi n'ebirala bingi. Njagala omukyala ono asooka atunyumize byali bitya. Abakyala basobola okwenyigira mu kirime kino eky'emmwanyi ne bagufuula omulimu naddala nga bakwataganye wamu n'omwami n'ebiringa ebyo. Tovaawo muganda wange, njagala tutambule ffenna tunyumirwe emboozi eno katugende. Amanya gange nze Kato Rose Nakayenga Kayondo. Nga nzaalibwa omugenzi Leobert Kayondo yali mukozi wa ngatto. Era ng'omwami wange mugenzi w'ekitiibwa Enoka Kisule Kato. Ow'ekitiibwa yali aweerezaako mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka yali muweereza. Yali muweereza ddala. Bambi. Zigoti Coffee etandika etya era mutandika mutya olugendo lwammwe? Olugendo lwaffe twalutandika mu mwaka gwa 1984. Tandika n'omwami wange. Nze nali nkola mu cooperative bank ye nga akola mukoyi wamala cooperative union. Twongezeko ku ddoboozi katono. Kati nasalawo okuŋŋamba nti naye mami lwaki otubula ku desk ettu tutandike bizinesi eyaffe kati tusobola ogitandika. Era bwetyo bwe twatandika twasalawo tugenda tusambe ensike Zigoti ne tufunayo akapuloti akatono ke twasookeraku ne tuteekawo ka factory kaffe aka primary processing akasunsula kibooko. Mu biseera ebyo twali tutunda mu coffee marketing board yokka nga yekirizibwa okutwala emmwanyi ebweru. Naye olw'okuba twatundanga emmwanyi nyingi mu bo ne basalawo okutuwa export license emmwanyi bwe zaali privatized bwe bakkiriza Ssekinyomo okutandika okutwala emmwanyi ebweru. Ffe bamu be basookerako kubanga ebiseera ebyo bagenderanga ku muntu asinga okuwa coffee marketing board emmwanyi nyingi. Era ne tuba abamu ku bantu abasobola okutwala emmwanyi ebweru abasookera ddala. Twali companies 3 eyaffe eyakyagalanyi nga mwami Mugamba akyalimu, Unex n'eyakaliro. Okay. Banga liweze. Mwine experience nene. Myaka 37. What? 37 years. Nawe tunazaalibwa. Asinaba. Kale kakati temwatandika nga balimi. Mwatandika nga basuubuzi. Asooka kutandika nga basuubuzi. Twatandika nga basuubuzi ne tusalawo ogezaako okuŋŋaanya abalimi beegattire wamu. Jjukira cooperative zaali ziyiise naye kati nga tusalawo okukola groups. By then nga tuzita groups tetwaziyitanga kubanga by then mulimu yatayagala kuwulira kigambo cooperative. Okay. Lwaki? Kubanga tebabasasulanga ssente nga baba risiiti ogwo. Tebabasasulirawo ssente naye ffe kyetwakola nga tubasasulirawo cash. Olwalitanga emmwanyi nga tubawa cash. Olwalitanga emmwanyi nga tubawa cash. Money matters. Yes. So twabasasulanga bulungi nnyo nti ne batandika n'otuwa nnyingi nnyo nga zitulema n'okusunsula. Twasulanga tukola ne tusiiba nga tukola. Ekintu ekyo ne kitwogezaako n'ekigambo ekibi ennyo naye nga kwalinga kukola kirona misana nga balimi basula awo balinze emmotoka zibanoonyeza emmwanyi wa. Nga tewabanga wabalaba obubi.
wabanga wabalaba bubino batuuka n'otusaddaasa omwana waffe ekitaaliwo. Okay, business etandikirawo egenda ekula. Ne tukola nnyo n'omwami wange ne tuba nti coffee marketing board twayisapulayinga bulungi ne tusobola okufuna kubeera ba exporters abaasookera ddala. Bwe twatandika ku exporting emmwanyi twasimbanga line mu coffee marketing board okutugradingira emmwanyi mu grade gye baagala okutwala ebweru. Ne tubeerangawo nga tusimbye line naye ekyavaamu tusalawo okuleeta grading plant eyaffe. So twafuna kampani emu eye Germany gye twawanga emmwanyi naye tusasulira mu kampani gye bakolera ebyuma ebigrading emmwanyi gye bayita Bura. So abakulu abo babayitanga ba Bernard Rothforth ffe twali basuppliers b'emmwanyi abasinga okuba emmwanyi ennungi. Kakati ne batusasulirayo ekyuma ekyo bwe bakimala ne batuyita e Germany ne tugenda ne tukya-identifyinga ne bakiroodinga ne kijja e Uganda ne batuweereza abantu ne bakiinstolinga. Basulanga awo nga bakiinstolinga twafuna be tubasuza. Bwe bamala kiinstolinga ne tuyita ow'ekitiibwa the president najja akigulawo. Kaguta yakigulawo ntandika okukolera ddala n'amaanyi. Olwo twafunamu ups and downs era nga business bweziba atafirwa tafuna. Yes. So twagenda mu maaso n'okukola place yaffe. Twabeerako ba number 1 coffee exporter. Naye olwa liberalization nene yajja ne baleeta abazungu abo bannaffe omwami oli amaaso bannaffe ate nabo ne batuyitaako kubanga remember bo bafunanga interest. Twafunanga sente za interest nene 24% bo nga yazine sente za 2%. So nga ye asobola okuhikinga ebbeeyi bw'ayagala kubanga bajja kuyitawo naye ffe nga oluusi ekyatujjangamu nnyo tuba nga tugenda mpola mpola. Nga bwolaba waliwo certified nursery operator ngeno nursery kati gye tulimu eri certified by UCDA whereby tuwa abalimu emmwanyi zaffe zino zibagabira basobole okusimba emmwanyi ez'omutindo. Jjukira emmwanyi waliwo ebiseera zaaliwo akawuka omusiri gwonna negukala naye kakati basayansi ne bazuulayo emmwanyi zino ezitaliibwa kawuka ako bakayita ka coffee wilt. So kakati zino emmwanyi zemulaba wonna mu nasabo ziri certified teziriibwa kawuka ako era ze tugezaako okugabira abantu baffe. Osaba olukusa mu UCDA ne bakuba olukusa kubanga baba bagenda ozisasulira oba ne group yo tugenda kuzibagabira tusobole okuproducinga ate emmwanyi ennungi. Bwe bazirima ate tuzibagulako bbeeyi ennungi ddala ate nga tubasasula. So singa biri ebyedda ebya unions naye kati era twagala okwencouraginga nti unions kati tuzizzeewo bannange. Kati private companies ffe twagala okuzzaawo ate obwegasi buddewo kubanga gali awamu gakolaki galima ennyama. Twagala unions ezo ziddewo manya cooperatives ziddewo tuddemu ate nga bwe kyali edda tukolere wamu emmwanyi eno tugisimbye bulungi. Abalimi etubagulako emmwanyi zaabwe zimu zikaddiwa so tuba encouraginga nti musimbe emmwanyi ento ate zitalibwa kawuka. Olaba tumeze emmwanyi zino tugenda nga tuzigaba mu groups tujja tuyamba nti emmwanyi tejja kukalira wano mu Uganda. Okay, mami wano tuli mu nnimiro tugezaako okulaba wano tuzze gye tusimba emmwanyi zaffe ziri ze tulabye mu nasare. Zino twazisimba ddala tuziwezezza emyaka ng'ena. Muziraba kati lwakuba ntituze nti tezinaba kwengera sizoni tenaba kutuuka eyazo naye nga ndowooza January February zijja kuba zengedde. Wano zikyali green. Kati yene emmwanyi mukama waffe Katikkiro gyayogerako nti emmwanyi terimba. Kati emmwanyi ng'eno osobola ogijjako kiro zo nga 4. Ddala bw'ogijjako kiro zo nga 4 nze ndowooza bw'oba wasimba emiti 100 nga buli kiro eya kibooko ogitunda 26,000 oba ofunamu ssente meka.
So nkubiriza bannange ffenna abaana mu Buganda tweyongere amaanyi okusimba emmwanyi. Buli alina ettaka mbeegayiridde tetusimba soya kubanga ate soya tabusa ettaka. Naye tusimbe emmwanyi. Emmwanyi bw'eneekula bw'eti n'etuuka okuleeta akakofiira ojja kutema butemi ate ng'edda emera buto yeefuuka nvubuka ng'ate eri okuwa ssente ze zimu. N'olwekyo buli omu alinawo akatundu k'ettaka ebeere ekamu bannaye mbakubiriza ffenna tulime emmwanyi. Emmwanyi bwe bugagga bw'ensi yaffe Buganda. Tewali kirala. Si kasooli si ki naye emmwanyi. Emmwanyi tefa. Otema butemi ng'eddawo. Otema butemi ng'eddawo. Ate kati akatale weekali. Ffe bennyini Abaganda tukenyigiddemu okulaba nti tusasula Baganda bannaffe ebbeeyi ennungi. Kakati wano we tuli ye Zigoti farm. Wano tuwezawo acres 5 naye ng'ate tukyasimba ettaka eri likyali jjereere. Twagala kulyongerako lyonna okulijjuza emmwanyi zaffe. Era ku ddakiika eno tuze ne investor waffe abamu ku bagenda okuzigula twawasinkana ttake aba Great Trade batwala ettake nga batunoonyeza obutale. Tusangayo omwami omu eyali interested ennyo n'abalala ba interested naye bo basigalayo nga basuubiza okukola ki okolagana naffe. Naye ono yajjidde ddala wano bwennyini ne ku faamu atuuse. So yagenda okuba nga atugulako emmwanyi zino ne zitunaba tukuŋŋaanyirizaako okuva mu balimi baffe be tulina. Tulina abalimi abawerera ddala, tulina cooperative societies eziwerera ddala okuviira ddala e Mubende paka wano wonna e Mityana. Tukolagana nabo era bakuŋŋaanya emmwanyi zaabwe ne bazireeta ku kyuma tuziprocesinga ne tusobola okuzibatundira. Mukwano gwange kulisaayo nnyo mukuumulamu okwo ne nkwebaza okuba nti ogenda maaso n'okunyumirwa puroguramu eno n'okuyiga byonna bye tukusomesa nga tusinzira mu puroguramu eno emmwanyi terimba. Nabagamba obudde bwa kawungeezi buno kyamakulu nnyo n'olaba puroguramu ng'eno nga bw'onywa ekikopo kya kaawa n'osobola okuba nga oyongera okutegeera emigaso egimulimu. Tukyagenda maaso n'emmwanyi terimba, tukyali ne bannaffe bano abazigoti n'abalimi abalala bakozesa katweyongereyo nabo tovaawo. Abalimi b'emmwanyi ate ndi musanyufu nnyo okuva gye twatandikidde yonna okuba nga tulambula abamu ku bammemba baffe abagugutivu aba Agriculture and Trade Promotion Alliance. Olwaleero tuli mu bitundu eby'Ezigoti, Mityana okulaba nga tulambulako abalimi baffe ab'emmwanyi, abasuubuzi b'emmwanyi abongera omutindo ku mmwanyi. Era leero nga bwe mulabye tuli mu bitundu eby'Emityana okulaba nga tulaba bammemba baffe buki okusoomozebwa kubayitamu na bute busobola okugenda maaso nga tuyambagana. Omwezi oguyise twalina convention eyali mu nsi eya Butuluki era ne tuba nga twafuna ba investor abaali baagala okuba nga bagula emmwanyi ya Uganda. N'olwekyo tubadde tuyitamu okulaba emmwanyi yaffe ekola etya, kusoomozebwa kuliwa ate nabo okubalaga ekifaananyi nti emmwanyi eno egenda okubatuukako okuginywa tuba tuyise mu mitendera mingi. N'olwekyo ba investor be mulabye be bamu bwe tuze tufuna okuba nga tuteekawo enkolagana ey'okugulaŋŋana ebintu n'okuyambibwako okufuna tekinologi. Olwaleero tuli wano mu faamu emu era nga bannannyini bo be Bazigoti Coffee abasalawo okulaba nga tebabeera mu bika by'emmwanyi biri ebimanyiddwa byokka oba n'okuprocessing emmwanyi, naye basalawo nti ffe nga bannayuganda okusigala nga tuli competitive ku international market ku side ey'emmwanyi babeera bagezaako ebika by'emmwanyi ebyenjawulo. Era faamu gye tuliko mu ebika by'emmwanyi ebisinga okulimwa mu ggwanga erya Brazil. Era wandiise Brazilian coffee eri wano mmwanyi nnungi nnyo era nga bwolaba spacing yayo yeno nti mita kumpi 2 okuva ku kikolo neno yonna nga bwetambula. N'olwekyo omugaso ogulimu mu kugezaako ebika ebyenjawulo nti nga Uganda eruubirirwa okubanga ekompitinga n'ensi zino ezirimu emmwanyi ku nsi yonna tuba tulina okumeka sure nti tulaba bye bakola nankola bye bakola batya ne product yennyini gye balina ng'eno okulaba nga naffe tugigezaako. Bwe tunaaba nga twagala okuvuganya nabo ku katale k'ensi yonna kiba kitegeeza tulina either okukola bye bakola oba okukola bye bakola nga naye tusinzaawo. Ensonga lwaki Abazigoti Coffee basala okulaba nga bateekawo model farm eno okubanga abalimi baabwe n'abantu abalala bajja ne balabirako okulaba nga bayiga ku mmwanyi eno era eya Brazil gye tusuubira nti eri productive nnyo ate naye erimu emigaso mingi nnyo. N'olwekyo nze okukubiriza gwempa nga akulira ekitongole ekya Agri Trade
kubanga mpita bannayuganda abasinga obungi okuwuliriza omulanga ogwa Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro okulaba nga tuddayo ku kirime eky'emmwanyi. Emmwanyi nga bwe mukimanyi emmwanyi terimba kwe tusomedde kwe tukoledde buli kimu n'essaawa eno kwe tukyalya n'eggwanga lyaffe gyebimu kwe tutadde essira okulaba nga ekirime kino kitutumuka. N'olwekyo nze ndowooza senga gavumenti evaayo neyongera okwempawalinga abalimi b'emmwanyi nebayambako ku kusoomozebwa okuliwo nebeera nga bawendo kwa nebeera nga supportinga bano abakoze model farm nga zino nze ndowooza vision eri ey'okwachivinga ensawo z'emmwanyi milioni 25 tusobola ogituukiriza. Naye n'olwekyo kye mbakubiriza nti emmwanyi enkwata gy'ogikwata nga tonnajanika ku ttaka nga kuginoga nga nto nga tonnagisimbira ku musiri making sure nti ogoberera abakugu kye baba bakugambye obeere ng'ofuna value for money. Era ndowooza nti abazigofi coffee batulaze ekyokulabirako mu ngeri gye bazze bayambamu abalimi baabwe ababawa emmwanyi okuziprocessinga. N'olwekyo njaga okukozesa omukisa guno okukubiriza abantu bonna abali mu capacity eya Zigofi Coffee nti mubeere nga muteekawo enkolagana ennungi ne bayita ba outgrower, mubeere nga mubayamba bawa ensigo, mubeere nga mubagaidinga emmwanyi ogisimba otya opreparinga otya faamu yo ate butya bbanga kiri olina okumala okugulirabirira okufuuyira akalwadde bwe kaba kazze oyina kwebuuza kwani bwe tunaabanga tujjewo okusomoozebwa okwo nsobola tujja kuba tusobola okutuukiriza ekigendererwa kyaffe ekya Uganda ne Buganda. N'olwekyo BBS bwe banga tuwadde omukisa okubanga tujja ntubawo experience ku mmwanyi terimba nze ndowooza gwe mukisa gwe tulina okulaba nga tukulaakulanya eggwanga lyaffe. Teweetaaga kutunda kibanja kyo nga bwe tugambye eno model farm ogiraba yiika si nnyingi nnyo naye ng'olaba production agenda okuva wano mungi nnyo. Kisuubirwa nti omuti gumu ogwa Brazilian coffee guvaako kumpi kilo 6. Kati bw'oba olina ebikolo 1000 oba omutwalo gumu oba ogenda kukola kilo mmeka buli season ate nga kilo esobola okulinnya ogenda mu 2026 ku 13 eya kibooko ate nga kwe mitendere gya wansi nga tunnayongerako na value nene nnyo. Nze ndowooza kituufu emmwanyi terimba era nkubiriza abalimi mwenna abalina ettaka totunda ttaka kujja gula bodaboda mu Kampala temuli kirimu obugagga buli mu nnimiro. N'olwekyo yessaawa nze ndowooza abavubuka okuva mu ngombe eri ya gavumenti etuyambe bwe tuba nga tulina emikisa nga gino nga gavumenti yaffe ya Ssaabasajja ne Katikkiro batukubiriza ng'ate batuwadde n'omwaganya pulogulaamu zino okubanga zijja ne tuba tusaako eddoboozi tuzuukuke tubeere nga twejja mu bwavu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Interesting. Try again to this is all Robusta, huh? Yeah. Bannange abalabi ba BBS Fine tuli basanyufu nnyo. Omwezi oguwedde twalina enteekateeka eyatwala abalimi baffe ab'emmwanyi mu ggwanga erya Butuluuki era bwe twatuukayo twafuna ebyokuyiga bingi nnyo, twafuna emigaso mingi nnyo ku mmwanyi yaffe ate ne tufuna n'obutale. Era mu ebyo bye twafunawo omwami Iyas eyali ng'ali interested nnyo mu mmwanyi ya Uganda era bwe yalaba emmwanyi yaffe gy'amaze ebbanga ng'agigula naye nga tamanyi gy'eva. Bwe yamala okufuna ffe naddala abazigoti coffee yayogerazaganya nabo n'agamba ngenda kujja ku faamu zammwe ku factory yammwe ne ku ofiisi zammwe ndabe emmwanyi eno evaawa ate n'ekyala tukanye ku ngeri gye ngenda okubanga mbagulako emmwanyi kubanga alina akatale aka Europe okutandikira mu Istanbul, Europe ne America. N'olwekyo twafuna omukisa nti yali linked direct ku Zigofi Coffee era balina partnership bagenda sigala nga bagulizaganya emmwanyi babeere nga bagenda maaso ne business. N'olwekyo in brief brother Iyas, the viewers want to know why did you choose Uganda and why Ugandan coffee? Sure. Thank you very much and thank you for hosting me in Uganda. I am very honored and pleased that I am here today. It's really interesting. I never know about Ugandan coffee before. Been working with coffee business since a trend for coffee to be real organic coffee, and Uganda Uganda is really providing such natural and organic growth of coffee. In addition to the quality of the material that we found here today, I think there is a need for enhancing the image of Ugandan coffee around the world. This is very, very important of rebranding and repositioning of the Ugandan coffee in different value chains. Coffee is number 2
sold commodity in the world after oil. It should be very profitable for all Ugandan farmers, but currently it's not. So the reason is the value chain. So what we are going to hear today with our friends from AgriTrade to really reach these partners, discuss with them value chain partnership in order to enhance the value of their items and products. And I just know that Kingdom of Buganda is also interesting in such business field, which is very, very important to the economy and to the enhancing of living standards of the Bugandan people. I am very appreciative to the King and the Prime Minister of their efforts in this regards, and I hope that we can do good collaboration during my visit. Thank you for the BBS News for hosting me in this interview. Thank you. Nnamwandu terimba. Nnamwandu terimba. Yes. Thank you again for hosting me. Nnamwandu terimba. Mukwano gwange yonna gy'obadde osinzidde ng'otulaba nkwebaza ntwebale nnyo nnyini ddala okuva gy'otandikidde okulaba puroguramu eno okutuusa wano weekomekereza. Nkakasa nti ebyokuyiga ofunye bingi era gwe abadde n'akapapula n'ekkalaamu bw'oba obadde olina ebikulu by'onootingamu byakukuyambako mu baasaawo naawe obeeko bw'otambuza bizinesi ye y'emmwanyi. Bangi mwagala kutandika na yiika, bangi mwagala kutandika na bikolo, naddala bamuva Bulaaya bangi nnyo abaneebuuzaako ne baŋŋamba mukyala Lubwama nkoze ntya. Following a program emmwanyi terimba buli kimu ogenda kubanga okimanya kuba bakugungezezzaako okubaleeta ate nkyabaleeta tukyabasomesa bingi kubanga kino kye kirime ekyensibo kye tusuubire kigenda okukulaakulanya bannayuganda. Ne sabbiiti ejja tulindirire kadde ke kamu puroguramu y'emmwene emmwanyi terimba tokoowa kugiraba kuba kino ekirime kye kimu ku bigenda okuwummuza oba kye kimu ku birime byesuubire okuwummulirako mu biseera eby'obukadde. Sigenda kusukkako wano, nze Wahida Nampima Lubwama njagala kutegeeza nti bo bannaffe abalinda Zigoti balina ebyambalo birungi nnyo, basangibwa Mmenga okulira na Fufa House. Gendayo olinda yennyini abeeramu ajja kuwa ebyambalo ebituukana n'omutindo. Nagamba alinda engoye ze azisuubula ebweru w'eggwanga, endala n'azijja wano nga kyanoonya mukwano gwange atulaba kwe kutuusaako empeereza ennungi. Kale beeyune balina customer care nnungi nnyo so nga n'ebbeeyi yaabwe yakuteesaganya. Sigenda kusukkako wano, nze Wahida Nampima Lubwama nkwagaliza akawungeeza akalungi tusinkana olw'omukaaga olujja munange ssaawa y'emu puroguramu y'emmwene emmwanyi terimba. Ayi Katonda kuuma kabaka waffe.